Okay, mbabuuzaako mwenna abatulaba buli omu yenna gy'asinzidde okubeera ng'atulaba. Ssenga Mabirizi, Ssenga nannyini birungo, Ssenga Baselebe, gonna amanya gange ngafunye mwaka gumu bwe guti. So ng'ate tuzze tukola ebintu bingi nnyo eby'enjawulo ate mu mwaka ogwo gumu kitegeeza omwaka guno eno 2022 gubadde mwaka mulungi nnyo eri ffe Katonda atuwadde omukisa kubanga tusobodde okubeerako wekituuka. Kampani eno ey'Amabirizi Herbal Products Limited emaze ebbanga eriwerako naye ebbanga lyonna tuzze tupambana paka kati wetukoze eki wetutuuse 2022 gubadde mwaka gwa njawulo bingi nnyo bye tukoleddemu. Kampani eno okubazzaako emabega twatandikira ku bizigo, bwe twava ku bizigo ne tuzzaako eddagala ery'abaami n'eryabakyala, manpower n'eryamazzi mu bakyala. Ne tugenda nga twongeramu ne tuva ku ebyo ne tugenda ku sabbuuni anaaba, ne tuva ku ebyo ne tugamba nti n'abantu beetaaga ekyogo, ne tuva ku ebyo ne tugamba nti abakyala beetaaga okunyirira ensusu z'abakyala, omukyala yeetaaga okubeera ng'olabikako bulungi. Ne tugenda ku bizigo ebikola skin ez'abakyala nga si bya habo wabula biki ebitabule. Tugenze twongeramu ebintuntu ebyenjawulo. Omwaka gugendeza okuggwerako 2022 nga tukoze sabbuuni ayoza engoye ssaako n'okunaaba. Awo nno ne tufuna ne sumi hampers okubeera nga tukola surprises eri mu bantu ab'enjawulo, maamawo, omwagalwawo, omuntu yenna gwoba osobodde okukola ki okutuusaako surprise eyo. Thanksgiving surprises zonna tuzikoze. So twebaza Katonda nti bwe tuba twali tutambuza bigere ate ka tutambula tutudde. Boda zitukubye emirundi n'emirundi, ebiwundu tubibadde nabyo ku mikono. Bannange mbanyumiza eki omwaka guno eno Katonda abadde mulungi gye tuli, atubiseeko akasubi kwegamba. Twatandikira wano eno nga mutulaba, twatandikira mulago wano ku 2 nga tunaba kujja mulago ku 2 twatandikira ku media. Njabaleetera story eno kampani yatandika etya okutuuka weetuuse wano eno, naye nga okusooka twatandikira wano eno emulago ku 2 twatandikira okurentinga era tutandikidde osasula rent. Kitegeeza n'ekizimbe kituliko kya mukisa, ekyo tukyebaliza Katonda. Tuvudde emulago tufunye branch endala eri Makerere, nayo ekoze eki eyimiriddewo mu mwaka guno eno. Awo nno ne tugenda ku media. Banaye media etukoze bulungi nnyo, bantu bangi nnyo betukolaganya nabo mu media zaffe, bangi nnyo abajja ne bagamba Ssenga kino Ssenga kiri, bonna tesobola bamenya bakola ki bamalayo. Twatandikira ku mukwano mu kisenge. Mukwano mu kisenge yo tujukuzizza egenze maaso, ate ne tuleeta Amabirizi Herbal Products, eyo nayo YouTube channel eyeno kampani ddala era agimanaginga waali. So bintu bingi nnyo bye tukoze era twebaza Mukama n'abantu bonna betutambudde nabo okukola omulimu guno eno, okusingira ddala abakozi balungi nnyo gye tuli. Baagaliza kampani eno genda mu maaso ate baagala kye bakola ki bakyagala. Kyova olabanga Amabirizi Herbal Products ekoze eki eyimiriddewo. Awo nno tubasuubiza okwongera okukola n'amaanyi nti bingi nnyo ebikyajja 2023. Tusaba Mukama Katonda ow'ekitiibwa atukwatireko buli kimu kye tusuubira okugenda nakyo mu maaso, tugende nakyo mu maaso. Twebaza abantu abatwagadde okuviira ddala wano mu Uganda, eggwanga Uganda mwe tuli, mu nsi z'ebweru. Bangi nnyo abatulaba, ensi nnyingi nnyo tetusobola kuzimalayo wabula buli ascrollinga bwati n'osanga akatambi ka Ssenga n'okalaba n'okuba essimu n'ojja n'otwala eddagala n'ojja n'otwala akazigo n'odda n'otwala kyonna ky'oba oyagala. Okola ky'amaanyi nnyo gye tuli era otaddeko ettaffaali ddene. Era naffe tweyama okubeera nga tugenda baweereza, tetujja kuva ku mutindo ogwo gwe twatandika nagwo wabula ate tugenda kugwongera mu bwongezi, ebirungo bibeere nga bikola ki nga binoga. Abakyala 2023 ate agenda kuba wanjawulo okusinga ku 2022 kubanga
ebipya bikoze eki bijja. Twagala abasajja tubakolere busitayiro bupya byonna tugende nga tukola ki nga tubikyusa. Ofuuka omukyala atava ku mutindo atakaddiwa atagooga atakola buli kimu nga gwe obeerawo buli kiseera. Ssenga mabirizi, Ssenga abaselebu, nannyini birungo. Yes, ate nga TikTok nayo gye tuli baneefe buli wamu tusimbyewo amakanda. Ate nga bwe tulaga abantu bakola ki batwagala era batweyunira. TikTok Ssenga abaselebu yo nayo wogendayo bintu biki bingi nnyo ebiriyo. Kale mbebaza mwenna abantu baffe abazze batugoberera medias houses ez'enjawulo, mwebale nnyo, mwebale ddala kubanga mubadde wamu naffe. Sinnafunayo munnamawulire mubi, buli omu abadde mulungi. Abasinga bajja nga baagala okwonoona naye Mukama atutunuzza mu abo abaagaliza ekintu kyaffe okukola ki okubeera nga kigenda mu maaso. Munjogere Nyangu sisanze muntu mubi yenna azze okubeera nga akyankananya ekintu kyaffe okuleka omuwa amagezi abo bonna Katonda yakola ki yabakola. Naye nga mbaagaliza omwaka omujja ogw'emirembe ogw'essanyu. Kukola teri kwebaka, kola nnyo kyoyagala ojja kukifuna. Christmas tugiyingiramu naye mukwano weekuume ate osobole okuyita mu mwaka ng'oguyitamu buti bulungi. Tokola fujjo, tokola bintu bya kiwemu biswaza, tokola biki. Kola ekyo kyolaba ekikujjamu nti gwe taata w'abaana ye gwe maama gundi. Buli omu mwagenda okukola ki okuweera ekitiibwa kye. Mbaagaliza omwaka omujja ogw'emirembe ogw'essanyu. Mukama Katonda abankuumire tusinkane mu 2023 mubeere bulungi mwerabu.